Detuliawo video y'omuyimbi Luzinda kw'ossa n'omuyimbi Levixone neefulumizibwa. Tukwanirizaako ku Newspack channel, likinga leka obubaka bwawo mu comment section, ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe munnange. Tubadde tuliawo video y'omuyimbi Luzinda kw'ossa ne Levixone nebanga efulumye. Jjukira nti emabega kaawo abasinga babadde bagamba nti bano abayina okukyala era nga munnange Levixone yakyala mu maka g'abazadde ba Desire Luzinda era nga n'amawulire munnange gazze gatambula mbu Levixone bamusaba ente eziwerera ddala 10. Ebigambo tebitukalidde ku matama naye abatera okulaba amawulire gafaano ku Newspack channel mujjukira bulungi nti twabagamba nti eno yandibanga video era munnange twali batuufu. Olunaku olwaleero video efulumiziddwa ey'omuyimbi Levixone era nga munnange Desire Luzinda yagirimu nnyo nga woli mu kulabaawo yeyo video efulumiziddwa olunaku olwaleero era nga munnange oluyimba luno baaluyimba ne Ray ndooza mumutegerera ddala bulungi omuyimbi wa gospel ngali wamu ne Levixone naye nga mu video eno munnange Desire Luzinda yabaddemu nnyo. Kakati ndowooza kino kiyinza okuba nti no kimenyawo ebibadde bitambuzibwa era n'ababadde basabula Levixone nga bagamba nti no munnange yawassa ekikyala ekikulukulu oba Desire Luzinda mukulu nnyo ku Levixone. Kakati munnange ebifaananyi ebyafulumizibwa eno video bwe bityo nno bwe biri. Eyo nga tuvuddeyo omwana wuno agambibwa okuba nti no yagemebwa ekirwadde ekya COVID-19 nga bazadde be bambi tebamaze kuba nti no beebuuzibwako munnange ne kimuleetera okuba nti no alwala yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga munnange ono aziikiddwa olunaku olwaleero eri e Masaka. Omwana ono abadde ayitibwa John Luyinda nga kigambibwa nti essomero erya St. Martin SS wali eri Empigi lyamugema COVID-19 ebyembi ebitundu bye eby'omunda bambi ne bibeera nga byafuna obuzibu. Kitalo nnyo kitalo ddala katongera okuba nti no tusaasirako ab'eŋŋanda ze. Mu mawulire amalala ensi yo etabuse buli omu waali abeere nti no asabira munne munnange abatemu abalumbye abasirikale b'oku luguudo eruweero ne babeera nga babatemaatema nga mu kubatemaatema bambi omu yafudde ate nga munnange emmundu zaabwe 2 zaatwaliddwa. Bwe bityo nno nabyo we byabadde erudda eyo. Ngenzo okulaba nga abasirikale omusirikale omu nga bamulumba ow'esayidi eno kati oweri mpulire buulizi ng'oli akubaki enduulu nti wowe nnyabo abasirikale bankubye amasasi manya wuyo bamutemi kati omusirikale kwe kudduka. Omusirikale aŋŋambye nyamba kubanga aze yeyambudde yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mu kyalo ng'asigadde mu patra kati nemuyambako nanganyambaako ompe t-shirt nemuyamba nemujjamu t-shirt nenjijjamu t-shirt nenjimuwa. Omuntu ow'ejjambiya n'alumba ow'emmundu obudde emisana ttuku n'atemaatema n'omunatuka n'okufa ne batwala emmundu 2 nga bazijja kuba emmundu naye ng'ab'ejjambiya be bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mwanyi ayinza kukwata jjambiya na butendeko obwo najja okujja ku muntu w'emmundu obudde emisana ttuku ng'akozesa ejjambiya. No, we've deployed joint forces and we are conducting an operation. So people should not fear. In case one has information, should one avail information to police. Nga tuvuddeyo tugenzeko ewa Tamale Mirundi senior ono n'avuddeyo n'agamba nti President w'ekibiina kya DP Norbert Mao kati Minister munnange Mbu omukulembeze w'eggwanga yandibanga gwayagala abeere nga adda mu kifo kye obanga afuuka President wa Uganda okusinziira ku Tamale Mirundi senior. Si byaffe nga ba Newspack channel katubeere nga tumukuwa. In case Muhoozi remains in the army and cannot do what these people are doing, Museveni had to split the army or to allow Muhoozi freedom. What he has done is to leave Muhoozi in the army and create a Mao. We have a Mao-Muhoozi alliance, and Mao has all the chances of
becoming a president of Uganda. Hey, Mao is all president. Yes. I'm telling you, these idiots in the Democratic Party are fools. Museveni has not picked Mao as a leader of the Democratic Party. Museveni has picked Mao because of his credentials. Look at Moise's credentials. Mao is half Westerner. Mama we mucholi. Mao mama we mucholi tata we munyankole. Mama wa Mao yagenda kusomesa Mao bulijjo mu Westerner. Yes. Mao is a Westerner. Mao, that's one. Two. But when he went to the maternal uncle's side, Mubacholi Navalango, Mao is eloquent. Mao mugezi new. Era Mao is going to overshadow government ya Museveni erimu abavubi b'ebyennyanja. Mao is going to dominate cabinet. Mao is going to dominate government. Mao is an orator. Ate Museveni amuwadde a docket eyamba Mao. Why? Mao's assignments are two, mainly. One, to head the transition. He's a lawyer. Mao agenda kwedinga transition ya president. Two, all of the political prisoners are going to be released. Either by presidential pardons or because the president... People don't know how you get a presidential pardon. Museveni cannot wake up one morning and pardons you. The president of Uganda pardons you not to serve a sentence. You must plead guilty. You must plead guilty, and the president who saves you from serving it. Kakati, but political prisoners now. That's Mao. When Mao does this, then Bobi Wine is defeated. Nobody can quarrel with the success. All of those boys who have been in the prison for this long time will now, to whom will they celebrate? Give credibility is Mao. Two, the international community, even if Museveni uses a minister who has been in NRA, will not attract the credibility and the international community like Mao. Mao attracts the international community. Why? Has been in opposition. The argument that Mao has sold the Democratic Party is just stupid. Atete, semogere chebeni chiwanuka, bamuja mukomera. Yes, I mean was brutal. Bwetwe tamde obadde mulabi mulungi webalekwe kumira ku News Park channel ne katongere okujjukiza amukwano gwaffe omulungi ali mu kulaba amawulire gaffe nga tonaba kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe no bambi kikole oberenga wegatta ku mukutu guno ogwa News Park buli wabawo amawulire ge tuba tukuleetedde agaberenga tega kuyitako lekawo bakawawo mu comment section atera olaikinge bera bulungi weraba.